Wuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima. Uganda. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation gifted by nature. Tawera Radio and Tawera TV, Ugandan-based radio in Abu Dhabi. Yes, oli ku Tawera Radio, Tawera TV. Johnson Senge no ngazemba buzaako na kuno olwali muje bali Emirimu gyonna mwana gye muleyo gye mwangalira gye mukola njagala kwebaza mu mwana abali ku Tawera Radio, Tawera TV abyekumiddeko okumanya byonna ebitambula wano mu UAE. Tubera n'obuzibu obwenjawulo wano mu UAE ne experiences enjawulo wano mu UAE ngera bannayuganda bawangalira wano mu UAE. Babaako obubaka obwenjawulo bwe batuusa ku ggo munnayuganda yenna awangalira wano mu UAE. Ate naawe asubira okujja okwegatta ku bannayuganda bali wano mu UAE. Ojje ng'omanyi biki ebitambula wano mu UAE, okuli eby'emirimu, okuli engeri gy'oyinza okunoonyaamu emirimu, okuli mirimu ki egiriwo, ate n'engeri ki omuntu gy'oyinza okubeera nga ogifunamu. Ate naawe afunye emirimu, mirimu ki gy'okola era experience ki egibeerako. Oba oli awo oyinza okuba nga oyagala okubeera ku mulimu ogwo naye nga tomanyi biki ebigutambulirako. Emabegako awo twafunako bannayuganda abamu nga balina emirimu gye baali bakola naye nga audio twabuulirako kawo naye nga tebwaggwayo bulungi. Nga lwo bannayuganda abali ono mu UAE abakola emirimu nga giri awo tegitegeereka ng'erinnya lyagwo oba oli awo kizibu nnyo okubeera nga ogutegeera nga ate n'ensi ez'enjawulo zikola emirimu egyo. Olunaku luno olwaleero nkyazizza omu ku munnayuganda awangali ano mu UAE ng'agenda kubaako ate information gy'atubuulirako nga tunyumyanyumyamu wano nga ku Tawera TV okubeera nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo. Era ngenda musaba asooke ababuuzeeko oluvannyuma lw'akayimba kano ate tubeere nga tugenda mu maaso. Ugandan-based radio in Abu Dhabi. Muganda wange nsaba osooke weeyanjulire abatuulize bakutegeere essaawa zino gwali mu studio. Neyanza muganda wange. Oyinza okusembera bulungi omuzindaalo. Neyanza nnyo neyanzege. Nsaba okubuuza ku bannayuganda mwenna gye muli abawangalira mu UAE okubeebaza emirimu gye mukola mwebale kupatikana. Essebo. Kakati waliwo obaka obumu wetugenda okujja ku mukulu ono oba oli awo ayinza okubeera nga tagenda kubeera nga alabikira nnyo mu kamera olw'okubeera nga oba oli awo ebimu ebiyinza okubeera nga byogerwako biriwo okuyamba ggwe wenna ali eyawangala so nga tekikwetagisa nnyo okumanya muntu ani ayogedde era oyinza okwesanga n'amanya oba oli awo tagoogedde. Kati muganda wange nsaba tutandike bwatuuka wano mu UAE experience yo gye walimu ng'otuuse wano mu UAE. Tugenda kubeera brief tutuuke ddala ku mulimu gwe wali okozeeko wano mu UAE aliyo munnayuganda asobole okubeera nga akutegeera. Mu bufunze njagala onyonyole munnayuganda mu UAE ojjamu otya? Mu UAE najjamu najjira ku visit visa nga nyina agent gwe njigiddeko naye nga omulimu gwe nali nzigiddeko nali nzize kubeera mu construction naye natuukayo nga construction si nnyangu. Oyinza okusembera bulungi omuzindaalo abantu babeere nga bakubuulira. Construction yali nzibu ng'emenya ne nkozesa chance omutegeeza nti mbutuufu construction emmenya. Bwewajja ng'ojjidde ku visit visa n'akufunira ewo okukola? Era okujja kwange already nagenda okujja nga yafunyeewo. Yali afunyeewo nga era olwatuuka bwe nti Dubai yankima n'anvuga n'antwala mu kampuni. Kati nga kampuni eyo eyina okunkolera visa ey'emyaka 2. Naye mu bbanga lye namalawo nga visit visa tenaggwako ne musaba ankyusize omulimu omulala bw'aba yali asobola mu kaseera ako. Kati nangamba okay kangezeeko
kati mu kaseera ako alabika babeera ne communications ez'enjawulo ne bannayuganda abalala yafuna omulimo olwo akututte eyo gy'okolera nga tali bannaba nga baprocessinga employment visa watandika okukola nga tonna bakufuna biwandiiko byakukola natandika okukola kuba we natuukayo ne bansaba passport yange ne ngibawa nga ne balaba nga yali ya myezi 3 kakati ne bangamba okay tewali buzibu tugenda ku processinga visa nentandikirawo okukola natandika okukola nga bo bangambye bagenda processinga visa kakati nze ekinzijayo kwe kukola kwe nali nkolamu engeri gye nali mpisibwamu nga nkola bajja ne bagamba nti construction baba bakiyita kuyambako yes bajja na bagamba ba helper naye tekuba kuyambako kuba kukola ate jjukira nti bw'oba okola baffe woba wakaveeri ewaffe Uganda tujja n'embeera gye tuba tulowooza nti oba oli awo egenda kuba nnyangu ojja osuubira birungi byereere era kizibu nnyo okugamba omuntu nti ekyeyo kikaluba nakkiriza nga tajjangayo naye omala kujja n'olozaako mu butuufu oyinza obutawagira muntu mulala kujja oyinza obutawagira wadde nga buli muntu aba ne chansi ye naye bw'ogira mu mulimu nga tegukuwadde mirembe oyinza obutawagira muntu mulala kujja. Mulimu ki gwe wali okola mu construction eyo gye wakolera? Kati construction eyo era natuukayo ne neewuunya nnyo. Bantwalanga helper. Naye okola emirimu nga mu butuufu nga nawe nofuna nogana kati ndi helper. Kubanga helper twandikanye nti omuntu oyambako kuweereza kusitula ebyetaagisa okuweyambako noyambusa. Okay, kyaliwo nga basobola okugamba oluusi nga tebalina mashini zisobola kubyambusa kati nga seminti ngoyo oluusi olina mutwala ku fulo nga ya 6 oba ya 4 kati nga mwina okukwata obusawo buba bulinga 10 oba 15 oba 2 ne mubwambusaayo ku mutwe. Yes, ukateeka ku kibegabega. Yes, n'okambusaayo toba omu kuba kampuni ebeeramu abantu nga 2 naye nga okasitula kila 5 n'ogambusa ku fulo yokka. Yes, ogenda mpola ku madaala mpola naye nga ekigambo ekisinga okukola mu bantu abo b'obeera osanzeemu naddala nga bafowaman bakozesa ekigambo yalla. Yalla kitegeeza kwanguwa. Yalla. Yalla. Sula. Awali mu ensongezo babeera bazegera yalla. Yalla. Nafalati yalla. Kati mu butuufu construction teyaliimu nnyo baddugavu. Abaddugavu twalimu omunauganda nalimu omu. Mulimu bannagana 4. Mulimu abakameruni 3. Mwalimu n'omu Ivory Coast omu. Kati awo ate nga abamu abaali bategeera oluzungu baali banaggana. Omukameruni n'omu Ivory Coast baali tebamanyi luzungu. Kati nga bo boogera Lufrenchi. Kati nasinga kukwatagana nnyo na bano banaggana. Yes. Naye tulina bwe twaddanga nga abaddugavu. Naffe ne tunyumyamu. Ngabi olaba mutuufu enkola gye tukolamu nzito. Si nti kuba nti ndi Munauganda nze nzekka naye ne bali abanaggana nga olaba kibanyiga. Yes. Kati ate nga bwe kituuka mu mbeera kuba bino ebintu birimu ndowooza n'obusoseze wobeera omuddugavu balina empisa gye bakuyisaamu nolaba nga bakuli bize nnyo ate nga bali abeeru abayindi Pakistan bo basigadde bayimiridde kyokka nga mwena mufuna omusaala gwe gumu mwena mwajjanga baherepa okitegeera. Naye kye nazuula nti feva gye bafuna bantu ba lulimi lwe lumu. Yes. Boogera Oluwalabu ffe tutakola ki nga basobola n'okunyumyako awo nga tolina kyomanyi. Oli nagamba oba nagenda wafoomani namugamba nti oyo takola
takola naye nga tomanyi so okusoomozebwa kwali kungi mu kampani eyo. Kati biki byoyinza okuteekako kuba ekisooka kyempuliddemu okusitula akasawo kajja wansi okukatwala ku fule ey'okutaano oba ey'omukaaga, biki ebirala byolaba nga byakulemesa era wavaayo otya ku mulimu ogwo? Kakati waliwo bulooka ze bazimbisa kalina, bulooka ezo za mirundi 2 nene bulungi, si bwe buno bulooka obwewaffe, eno bulooka ziba nnene nga zaffe ze tuyita 99 aba ye 99 naye nga ziba nnene kubanga nabuuzako awo ku Pakistan abamu ne baŋŋamba eno erimu kilo 4 ziba za mirundi 2, waliwo ebeeramu ebituli 2 yes ne wabaawo etalina bituli kati etalina bituli baba bagisiiringa nankokoto yonna eyo nayo yankaluubirizanga nnyo jambusa waggulu kilo 4 naye nga tusiba omu kabajja ne babagamba muzambuse waggulu, tekyabanga kyalubeerera naye nga lumba mukikoze kibamenya ebyo 2. Kati ekirala okusomozebwa kwe nasangayo nali nsuubira nti bw'ojja e Bulaaya n'otandika okukola osobola okufuna ssente mu budde, naye batono nnyo, kampuni ntono nnyo ezisasula ssente mu budde. Nali ndowooza nti oba kampuni yenkolamu yeyina obuzibu byokka, naye ngenda kuba buli wobeera mu EI wano ofunamu emikwano, otandika okufuna emikwano ku social media, n'otandika okwogerezeganya nabo, n'otandika olinaga nti naffe eno tumaze emyezi 2 tebanatusasula, naye ng'ate muba muyina okukola. Kati ekyo nakyo kyankaluubirizaamu kubanga omuntu okumala emyezi 2 nga tonafuna musaala kitegeeza ate ziri ze baakuwa ogenda zirya ziggwewo nga n'abewaka tebafunyeyo wadde okiraba. So ebisoomooza 3 ebyali ebikulu. Kati ovaayo otya era bw'ovaayo ku mulimu ogwo kyo kyaddako tugende walawo wafuna omulimu omulala? Kati bwe nva ku mulimu ogwo ejenti wange yalinga mpuliriramu. Ye ebya visa byali bituuseewa? Kati visa ekyasinga okumalamu era amaanyi ndowooza kyandibadde kusomoozebwa kwakuna nti we natuuka mu kampani eyo mu budde bwe nayogereranga ne bannagana ne bansiigira ekifaananyi ku kikwatagana ne visa ne baŋŋamba kampuni eno nno mu bya visa nga si nnyangu. Naŋŋamba abaana abasinga tebalina visa. Tebalina visa, bali ku kaliwali. Kaliwali kigambo kya Luwalabu naye kiba kitegeeza ndowooza omuntu atalina bisoma, omuntu atalina byogera, omuntu ayandibadde awo nga tolina bikwogerako. Yes, kati nebanga abaana abasinga bali ku kaliwali konze nti neegumya. Kati mu myezi 2 gye namalayo nentandika okuteeka agenti wange ku pressure, nemugamba naye gundi nti egenda kuggwako, naye abasajja nga tebanyega. Jjukira neraliikirira, nali sinaba kubeera mugumu nti nsobola okubeeramu nga sirina byogera. Yes, kati nemugamba abasajja nga tebanyega kuba bandibadde waakiri balina bantwalako ku medical bakola ki naye nga tebanfaawo. Yes, naye nga ate buli lunaku tugenda ne tukola. Baali batuwa olunaku nga olw'omukaaga nga lwo tetukola. Yes, ndowooza kiri geno oba mu EI kampuni ezisinga olw'omukaaga tezikola. Kati agenti wange n'ayogera nabo, ndowooza naye n'alabanga balayika bamulimba. Kati mu biseera ebyo bwe namubeera obubi nga mulaga nti n'emirimu gimmenya nnyo, alabika yafuna engeri gy'asobola okufunamu, alabika yayogera n'abantu mu mikwano gye abaamugamba nti waliwo emirimu gikolebwamu bannayuganda, waliwo omulimu bannayuganda mwebali bakola. Kuba yambuuza n'angamba osobola typing
Nemugamba typing nti nemugamba typing kisobola. No, yasooka nambuuza omanyi kompyuta? Nemugamba kompyuta nagimanyi nagigibeerako ebbanga nenjiyigamu bye nagiyigamu naye saagimalaayo. Koye nti nambuuza osobola typing? Kati bwe yaŋŋamba typing nendowooza typing yene yaffe eya bulijjo kutayipingayo kidocument nokifulumya wali ne biggwa. Nemugamba ye ekyo kisoboka. Koye nti nagamba waliwo omulimo gwa typing naye babasomesaamuko week namba. Naŋŋamba nange omuntu aŋŋambye gyali gyakola. Naŋŋamba naye basasula $3,000,000. Nti so naŋŋamba ngenda kujja nkukime nkutwale okole eyo. Konze nti olwani akugamba agenti teyakyogera mu bubi kuba bambi naye yali tamanyi kibyeri. Naye yafuna bufunyi ddiiru. Ate nga bamugambye yamugamba bakola ne visa. Kati jjukira eno visa yali ekisigaddeko weeks 3 okuggwako. Kati naye nankima nantwalayo eyo. Nentuukayo bwe natuukawo ku kizimbe nakubira yali yamugambye nti antwale. Najja nampiikinga wansi netwambuka. Olwo muli mu Dubai, muli Sharjah, muli Ajmani, muli Ruddawa, Emirates? Tuli Ajmani. Tuli Ajmani naye nga Ajmani twamuyingira. Yes, twamuyingira mundako. Akati ye yakomaawo. Ebibye byakomaawo kutuusa wali? Kutuusaawo ye naddayo. Yaŋŋamba ekintu kimu kankusabire bitambule bulungi. Konze kale kati ngenda tuyingira. Kati tugenda okuyingira bwe tuti twali tetunayingira. Babeerayo waliwo ba bodyguard ababeereye munda ku reception yaabwe mutuukira. Babeera munda nga balaba buli ekiri ebweru. Buli ayingira buli afuluma. Yes, oba tonayingira baba bakulaba. Beera be balina okugulawo oluggi. Abeera ali nga atudde naye nanyiga alina kanyiga oluggi ne lweggula. Asobola aba tayagala oyingire tagulawo. Kati ono eyali gwe baali bankwasizza engeri gye baali bamumanyi nti wali waakola baggulawo mangu nenyingira. Kati bwe nayingira ne tugenda mu lifuti. Ekizimbe kiri kiwanvu. Twayingira mu lifuti ne twambuka ne tutuuka ne wetuviiramu ne tuvaamu. Kakati ne baŋŋamba teekaawo ensawo zo. Nenziteekaawo. Oyita n'ebibyo byonna? Byange mpita nabyo. Ate obirekera ani? Ku ddungu tekuliiko mugandawo. Otambula n'ebibyo byonna? Otambula n'ebibyo. Mutuuse mu lifuti waggulu? Tuuse mu lifuti. Lifuti tugifulumye. Baŋŋambye teekaawo ensawo zo. Nenziwummuzaawo. Ne baŋŋamba jangu. Kati oyo eyantwala yali Munnayuganda. Wamwe yali akola. Kati nankwasa Omukameruni. Omukameruni yaliyo nga mwakola? Yes. Omukameruni baalimu bangi. Naye nga mulimu Omukameruni yalinga manager. Nga yakulira abakozi bonna. Gwe yankwasa. Kati Omukameruni nankwata nantwala mu ruumu emu gye naaliisa oba kiraasi. Andiganye nti oba kiraasi naye abakozi bonna mwe baatuulanga. Bakola ekizimbe kiri nga rooms nnene. Musobola okutuulamu abakozi nga 7 ku 100. Kati nantwala ate nga ruumu teri emu. Osanga ruumu eno mulimu abalimu, ruumu eri mulimu abalimu, ruumu eri mulimu abalimu. Kati bwe yantuusaayo mba ntudde nyimiridde ku mulyango bwenti. Kati abaalimu munda nga omanyi nti omuntu wajja amaaso abantu abali munda bagakuteeka nnyo ku mulyango. Kati bwe bateeka amaaso ku mulyango we bati ngenda okuwulira ddoboozi ly'omuwala
ng'agamba nti oyo si Munnayuganda ng'afaanana okuba Munnayuganda. Kakati nenjagala ntekeyo omutwe gwe nti ndabe ani oyo ayogera. Kati bwe nateekayo omutwe gwe nti nemulaba nga ntunuulidde nange nemuwanikira ekigalo mulaga nti tuli Munnayuganda. nawanika kino ekya Museveni. Omulaga nti ndiweeka. Kakati sebo kino kiwanikira e Uganda bayinza okugamba yalya. Namulaga kino kakati Omukameruni oyo manager sijja mwatula mannya ge ankwasa Mukameruni munne era naye yalimu nga y'omu ku basomesa abaana baba bazze. Kakati n'amugamba ono musomese muyitiremu ki ekyokukola. Naye ng'ajjukira ejenti wange we yali andeeta yaŋŋamba nti bagenda kusomesa mu wiiki babasomesa mu wiiki bamala ne bakukwasa kompyuta yo n'okola by'olina okukola. Naye nga naye eyandeeta bambi yali tamanyi kiki nzize kukola naye bamugamba typing. Bakoma ku typing. Kakati Mukameruni naŋŋamba tuula wano ne ntuula. Kati okusomesa okusookera ddala waliwo gye bayita typing test. Typing test kwe kusomesa okusookera ddala okakasa nti olina speed, okakasa nti kyozze okukola onakisobola. Omwana n'aseetinga kompyuta wali kuyiye kwennyini naŋŋamba typinga bino otandika. Kakati awo we natandika okulabira okufunira obujiji kubanga nali sikolangako tesiti eyo. Kituufu. Kompyuta kye nali nagitegeeramu kyali kirala naye nga si ekyo. Jjukira kasita okoonamu okutandika bw'oti ekigambo n'okoona ennyukuta nti bwe pa ye wano ng'etandika okubala. Kyokka jjukira bo batayiminga minati si wano z'okozesezza. Mpulira agenda mu maaso. Ze baagala bw'ozituukamu oba oyise. Bw'otazituukamu oba ogudde. Oba okitegeera. Kakati engeri gye nali omupya lwe lunaku lwange olusoose natya byannema. N'ekigambo ekimu kyakulema byannema ng'otayipingayo n'okola ensobi ekyo nekijjukira ekyo kiba kifudde. Kasita okola ensobi naye ng'ate tolina kutunula ku keyboard bw'otunula ku screen. Oteeka okuba nga amaaso gali ku screen. Wano ku keyboard tebakukkiriza kutunulayo. Obukugu obwo nali sibulina nga nteeka okutunulako ku keyboard ne ku screen. Ku keyboard nyoonye Q eri ludda wa Y eri ludda wa kati okitegeera muganda wange. Kakati nafuna okusomoozebwa kyava ndaba ndowooza ye yandabirawo nti sijja kusobola. Naddamu nampa omukisa ogwokubiri naŋŋamba tayipinga bino. Kakati mu sides wano nga waliwo Munnayuganda eyaliwo nga muwala. Bwe bampa omukisa ogwokubiri baali baagala 18 nga baagala bo nga batayiminze eddakiika 18 ze baagala. Kati nenkoma mu 6 mu dakiika 6. naye banga biweddeyo. Omuwala yali andaba oyo Munnayuganda nga buli nsobi zenkola akola ki? Aziraba. Kati kyava amuyita ono Mukameruni eyali ka interview ako n'amuyita n'amugamba kuba awo kye nali ngendako kufuluma kungoba nti siise. Kyekyali kiddako mu budde obwo nti toyise tojja kusobola kukola. Kakati
n'amuyita n'amugamba mpulira ayogera naye mu luzungu n'amugamba muleke munnansi munnange ngenda muyigiriza bambi nga yakola bulungi era munnayuganda oyo namwewuunya kubanga mu Dubai muno mulimu abaana abali selfish kweganga bo tebeetaaga kumanya naye ekyo kyeyakola omuwala oyo namulemezaako nnyo amaaso era akaseera ke namalayo tekaali kanene naye yali mukwano gwange kusinzira ku kigambo kye yayogera ate nga wakiwulira nakiwulira era ono bwe yamugamba nti agenda kunnyambako okunsomesa ono bwe yavaawo nampita nengenda ku kompyuta ye naŋŋamba babadde bagenda kugoba nambooza kompyuta ogimanyi nemugamba kompyuta ngimanyimu katono nnyo olwo nga mulina mubuulira mazima oba olulimi twali tulugatta nemugamba kompyuta ngimanyimu katono nnyo nemugamba naye eyo nabadde nzija baŋŋambye typing naye nga simanyi typing kije ngenda kukola kakati munaye naŋŋamba naye nkulabye okoze 6 ngenda kwongera okutweyininga bwe tunaaba tunyuse naŋŋamba tunyuka ssaawa 2 ez'ekiro kati ku ssaawa 2 ezo bwe tunaaba tunyuse ojja kukomawo wano ngenda kutweyininga paka ssaawa 6 ogw'ekiro nze kale kakati naye nembeerawo awo nentuula nebakola alababate amapensa baganyiga banyiga amapensa abaana baliri banyiga keyboard oyinza okugamba balya mmere neŋŋamba eno typing kwanza yakika kibi wetubanga tugende tukatinga emboozi eno mpalampola omuntu yenna ali yatuwuliriza twagala tugende nga tugenda tutukako ku kinyusi oba oli awo nfune ate n'ebibuuzo byenyinza okuba nga nkubuuzaayo bw'amala omuwala oli nga atandise okutraininga omulimu wagula agwali gukwatagana ku ki kati omuwala mu budde bwe twamala awo nga ntraininga era we yajja okuntwaininga ekiro naŋŋamba kyeyasookerako era naye typing test naŋŋamba wano abakozi abakola wano oteeka okuba nga olina speed oteeka okuba nga olina speed mu typing kyobola bakutestingira nnyo ku typing test oteeka okuba nga oli ku speed nnyo kakati naŋŋamba guno omulimu gwolaba olina n'abimbulya mu Luganda byonna naŋŋamba ogenda ku kibanja bwe kiti wabeerayo abantu boolina okwogera nabo oboogera nabo ku kino nakino nobagamba olina bino nabino nobyopromotinga bino nabino okusinziira mu kampuni gye baba bateddeyo naye gwe nobasaba likes oba oyagala balayikinga bulayikings byemupromotinga era obalaga nti ogenda bawa olina byoba obalaze bano byoba olina obbawa singa baba bakoze likes yes naŋŋamba nti era gwe bw'ofuna kiraya nti nakuba obudde n'oyogera naye kyova baba baagala nga okozesa speed kubanga akubuuza olina omuddamu bwangu asobole aleme obutava ku ssimu kati olina omukkirizisa alayikinge kati ebyo byalina okulayikinga alina okukakasa nti alayikinze era awo oba olina omusaba screenshot kati bw'omusaba screenshot okumulaga nti ogenda musasula olina omulaga nti omugenda musindike wa kashiya muweereze sente yes kashiya receptionist kati kashiya oyo era wano omulaga n'omugamba nti inboxinge kashiya yes naye nga kino ekintu kyonna olwadde kibeera mu system wano bo bano baba bakicreatinga abachina bino byenjogera mirimu gy'abachina bachina be bakola bizinensi eno naye nga yakubba bantu okitegeera babba bantu babba tebalina kintu kirala kye babba naye babba ssente badiringira mu ssente kati bw'obeera omaze wali okulayikinga ekyo ekintu basipotinga batya bakubbira bw'obeera oyogera n'omuntu oyogera
Azini mu text message mu audio. Mu text message. Aha. Kati omuntu oyo ekintu kino abachina bakiteekawo. Beba kuwa ba client. Bagenda ku WhatsApp ezo. Ku TikTok. Ku Facebook. Bo bafuna kweje mkutu je nkugambye. WhatsApp. TikTok. Facebook. Bajjayo enamba z'abantu. Kweje emikutu gye gambye. Kati gwe tosobola kumanya nti namba yo bagifunye. Era ebiseera ebisinga bw'oba oyogera ne client akubuuza wajjeewo enamba yange. Kati awo olina okukozesa obwongo obw'ekitalo ennyo n'omulimba nti anze oyinza omugamba nti nkola ne kampuni ey'ebyempuliziganya. Tukwa kino bino bye tutunda tuyina enkolagana ne kampuni ey'ebyempuliziganya gye bayita bwe bati nawe bati. Oyogera kampuni eri popular emanyikiddwa mu system baba abikulaga nti bwakubuuza kino omugamba kino. Kati omuyinza omulimba nti tukolagana ne kampuni bweti ne bweti era gye twakozeseza okufuna ennamba yo. Kati ekyo muli abakkiriza kuba abamanyi nti kampuni eyo kituufu ediringira mu byampuliziganya. Naye ng'ennamba z'amasimu bazijja ku TikTok, ku Facebook, ku WhatsApp. Okusingira ddala ku WhatsApp. Kakati bajja enamba z'amasimu bo ne bajja ne bazi kati ffe tuba tukola ezo namba z'amasimu bakozesa erinnya nti bamuyita data. Babira ne database. Yes. Database w'amasimu. Era wano bakuggwako ba client ne bakuggwako obaweereza message tubampeddeko njage neetaaga data ne bakuweereza ne bakuyirawo awo abantu nga 10 boyina okwogerezeganya nabo n'otandika omu ku omu. Oyinza okugwa ku Muwarabu, oyinza okugwa ku Muki, oyinza okugwa ku muntu nga tamanyi Luzungu. Kati oyo ng'omukola otya? Kati oyo olina okumanya ayogera lulimi ki, ogenda mu translation kuba ku system libeerawo aweereza ekigambo. Kati mulina okugenda mu translation eri nokitranslating osobola okizza mu lulimi lw'otegeera. Kati obuzibu bwe buli nti oyinza obutamanya olulimi lwakozeseza lwansi eki kuba ate era kikulu nnyo okumanya nti translation eno mu China mu Japan kuba mu China ebiseera ebisinga Oluchina mu dduwandiika lwogezaako okufaanagana Olu-Japan. Kati oyinza okukaluubirizibwa okumanya translating nteekewa okiraba. Naye era oba olina okusala amagezi webikulemerera awo bannayuganda bannange be bampabulamu ebiseera ebyo ne baŋŋamba nti bw'olaba nga olulimi lwakozeseza tolutegeera muveeko tomuwa budde. Era bw'olaba nga akubuuza bingi nnyo muveeko ogenda ku mulala kuba ajja kumalira obudde ate nga jjukira bali balina ennamba y'abantu gye bakwetaagako olunaku okukolako. Kati ennamba eyo gy'okozeeko ekakasibwa etya nti kati bagikkiriza nti etuukiridde ennamba y'abantu? Kakati bajja ne baawulamu bukya ne musanga nga system ekyuse ng'eggulu emba mwakoze ku Malaysia. Okusinga twakolanga nnyo ku Malaysia ne India ne China. Abachina bali tebatya kubba abachina bannaabwe. Enziba we njagala tutuuke baba batya okutuukiriza nti kati tumubbye. Njagala tutuukaawo omaze okwogerezeganya nayo ina ky'omutunza watugambye wali obeera omujja bamubabbako ssente bazibabbako batya. Kakati mu process eri eya screenshot ngayo nagambye nti oyogera naye n'omukakasa nti bw'obanga okundaga nti olayikinze sindikira screenshot ku product ezo. Obabeera product zobeera omusindikidde mu message. Kuba wano otandikira omugamba nti my name is Lilian. We are promoting this and this. N'omusindikira ebifaananyi. Osooka mugamba nti nva mu company eno. N'omugamba we are promoting this one and this one, this one and this one. Yes. Kati n'omuweereza ka screenshot
gwe nga gwe kwebyo by'omugambye byokola ki byemupromotinga n'okamuweereza kakati naye okukakasa nti alayikinze alina okukazza n'akakuweereza ekiddako kati bw'akakuweereza ng'omugamba agenda kyosookera ddala omubuuza ti oli ku Telegram kuba abamu tebabeera ku Telegram naye ng'ate ekigendeerwa ky'abakyayina bano baba basala amagezi okutwala abantu bano ku Telegram kuba Telegram kwe babbira ssente kati oyinza okwogera ne kirayant naye nga tali ku Telegram kati oba olina okusala amagezi omwagazisa Telegram era mu process y'okumulaga nti ogenda kusasulwa omugamba downloadinga mu Telegram mu simu yo bw'omubuuza nti liwa Telegram nagamba no kati ng'omugamba download yo Telegram kati ng'agidownloadinga kuba mu kaseera akabeera yayidde dda awulira sente z'ogenda omuwanga alayikinze products zo just ala kulayikinga si kugula kulayikinga bw'alayikinga akuweereza screenshot okulaga nti alayikinze kakati ye aba alinda kimu gwe omusasule ez'omusuubizza kakati gwe n'omugamba nti okay nsasulira ku Telegram kati abamu ebiseera emu bagira nti lwaki simala lwaki totedde ku akawunti yange ebiki kino namugamba no tukozesa Telegram okusasula era oba tolina Telegram gidownloadinge ebyo byonna obeera obyogera mu luzungu ku speed nga yes oli ku keyboard ng'abafere bwe babeera obeera speed obeera mulinga owulira abaana nga bakabya amapeesa noga bannange kitegeeza mubeerawo ng'ono ali wano n'ono ali wano n'oli ali wali buli omu ng'alina gwayogera naye buli omu ng'alina gwayogera naye buli omu abeera ku kompyuta ye kati awo amaze okudownloadinga Telegram kyekiddako kati bwa downloadinga Telegram nga akuweereza message nti ngimaze kati awo ng'omuddamu okay ng'omugamba inbox my cashier akusasule kati era omugamba bw'omala okugenda wa cashier mpereza screenshot nzo okukakasa nti bakusasudde oba okukakasa nti oyogedde naye ogenda kusasulwa kakati bw'agenda wa cashier omuwano omugamba inbox my cashier n'omuweereza ebikwata ku cashier gwagenda okuinboxinga obimuweereza kakati wali bambi nga naye anyigamu mu simu ye ng'anyigamu era ekifaananyi nga kijja nga kyakakazi bakozesa bukazi kati nga nakyo kijja ng'atandika mukazi wattu oba musajja wattu okutandika okwogerezeganya nako kakati ko kye kaba kamwetaagako kakashiya kaba kamwetaagako details ebimukwatako ng'ebisingira ddala bye baba beetaaga ya akawunti ye eya banka okitegedde kuba jjukira wali omwogedde ku bya ssente ngenda kukusasula ate onsindise wa kashiya era kashiya akwatagana bya ssente ezina okuyita mu banka automatically obeera omanya nti oyogera na musasuzi nanyini nsimbi era bwakugamba ayogera nayo nagamba okay webale kulayikinga products zaffe tukwebaza nnyo naffe tuli ready okusasula naye sente zino tuzisasula nga kati akuleterawo okuba nti oteeka okuba nga olina akawunti mwe balina okuteeka ssente kuba bagamba nti tetuzisasula mu kaasi tuziteeka ku akawunti ayinza okumenyerawo banka zebakolagana nabo nga mu butuufu wali oziwuliddeko oba oluusi ng'olinayo n'akawunti kakati olwokuba naawe obeera wayayanyedda oyagala ebyobwereere olaba kyangu nnyo kubawa akawunti namba kakati abantu bano kye bakola akawunti namba w'ogibawa olinga gamba ogenda kusasulwa mu ddakiika bwe ziti
ogenda kufuna message ku simu yo nga tukuteereddeko ssente weebale ku likinga products zaffe kati ye aba akuvuddeko ng'omaze obbawa details amanya go account number buli kimu kakati bwagamba nti ogenda kusasula mu dakiika bwe ziti jjukira gwe wayogedde dda noono client nti bw'omala okwogera ne cashier nziriza nsindikira screenshot bye mwogedde okitegeera bulungi bw'omala okwogera ne cashier mwogeramu temubeera ku voice mwogera as in text kati ng'omugamba mpereza screenshot bye mwogedde kati nga mukazi wattu oba musajja wattu abikusindikira kati bwabikusindikira gwe nze olwo nga ngambayo oyo omuntu omu mumaze oba mbadde ninabayo babiri oba mbadde ninayo basatu nga manya oyo wakuna kakati kyenkola nzirira ka screenshot kali ke wasoose okusindika neeno screenshot gyozembeyo okuweereza n'akawunti namba gyowadde cashier kuba ejja ku screenshot egyompeereza kati nembigatta nembisavinga okitegedde nkitegedde kati nebikola nti oyo omuntu omwawedde nogenda ngaokola bwotyo kakati bw'omala bisavinga nopostinga wa kati bw'opostinga bali bakama abali eri waggulu abanyakuzi nga baba akawunti nga bagifuna eyo nokiraya nti wogo abo abanyakuzi kuba wano oli cashier si yanyakula ate era nze nange sinze nyakulayo sente naye bali era balala babeera mu luumu ndala abalina department eyo enyakula kakati njagala nga gwe yali akozeeyo sente ziba zitya ku akawunti era omuntu eyo message gy'omusuubiza nti egenda kujja ku ssimu yo etuukayo awejagala otuuka kakati bwamala okwogera ne cashier ye cashier immediately amublockinga customer amaze omujjako kyayagala amublockinga abamu tebaba blockinga babaleka balina n'ekintu kye bakola sente nazikuteerayo ku akawunti message n'ogiraba naye nga togenda zijjayo ne wayitawo obutikitiki nga bubiri oba eddakiika n'abazijjayo ku akawunti yo kwennyini baziteekayo ate namala ne bazijjayo kakati bo kye baba beetaaga ku akawunti yo ki bw'obawa details nogiwa cashier kati nze wano nempostinga nobali abanyakulayo sente ku akawunti yo kuba balina system egenda ku akawunti yo neraba buli kimu neraba nti otaddeyo neraba olinako sente oba toyinaako otera okuteekayo oba toteekerayo ddala bw'obanga otera okuteekayo bwe bakuteeka wali ku pending quality information yo bagifunye bakutuniraga ono ateekayo buli ddi ateekayo buli naku ne balaba akawunti yo nti etambula kati bakuteeka mu system nga wooziteerayo bwoti nti bwe wooziteerayo nti bwe nga bazinyakulayo era nalabako emabegakaawo waliwo omunauganda gwe nalaba nga alajana yali mu banka emu e Uganda ng'alajana nti mbadde nteeka sente zange ku akawunti kati mugamba mutya nti sente teziriiko namulaba yali mwana muwala naye abakyayina bano boolaba abafere buli nsi mwebali ne Uganda gyebali lwakuba nti abannauganda tebasobola kumanya nti abakyayina gyebali abafere gwe oyinza okusanga ekizimbe mu Kampala oba ebizimbe bye batera okubeerako abakyayina abo kalina bakulaga nti wansi batundirayo furniture oba ne level ey'okubiri nayo ne bakulaga nti ebeeramu furniture naye waggulu eri level ey'okusatu level ey'okuna level ey'okutaano gwe tomanya bibeerayo
naye ng'ekizimbe kyonna bwe baba bakiddukanya kiba kyabwe kuba basobola okujja ewantu ne balizinga emyaka 10. kati abagunde babeera ne machines ezikwata eziri connected mu bank ezo bakikola batya? bo kasitoba wa account tekibeetagisa kubeera na machine eziconnectinga mu banka kuba bano abasajja be bavuga kakugambe nti balina software asobola okukola buli kye baagala kuba ebintu bye tusinga okukozesa byabwe. Essimu gy'olina ya Muchina. Essimu gy'okozesa ya muki? Ya Muchina. Wadde nga wagigula mu UAE naye osobola ogitunulako ng'eri made in China. Omuchina yagikola ng'erina kubeera mu UAE. Omuchina akola essimu ng'erina kutundibwa erina kugenda Uganda. Ozisangayo nga smart nga ya mitwalo 2. N'akola smart nga erina kugijja mu UAE nga yakakadde kamu kitundu naye nga zonna si mu kika kyekimu. So kati ebintu bye tusinga okukozesa byabwe era baba bangwirwa nnyo okutuvuga kuba bo bennyini be baba bakola ebyo. Kakati tuddeyo ko wali okolayo okola ne batandika okusasula era bakusasula mu bantu abo okola abantu abangi nga bakusasula mu bantu bangi era wali okolayo bakusasulanga era wamanyanga wategeera otya nti kati bajja kuddeyo ko. Kakati bwe banyakula ekyo toyinza kukimanya wabula bwe twategeereranga nti kati balabika babbye nnyo nga basobola olunaku olwo okutuliisa endiisa ey'enjawulo nabaleetera ebyokulya already tubeera munda eyo mu kizimbe waggulu eyo temukkirizibwa kufuluma. Musiiba omwo musula omwo ova mu luumu mwokolera kugenda kufuka kugenda kweyamba byonna kambigatte wamu. Ova mu luumu mwokolera kugenda kufuna caayi kudda ku kompyuta yo caayi omunywa okola kugenda kufuna mmere komawo ku kompyuta yo emmere ogirya okola obudde essaawa eziggwako ng'ogenda weebaka tokkirizibwa kufuluma. Wansi eri waliyo ba bodyguard si poliisi nti gye bakozesa wansi eri ku entrance waliyo ba bodyguard akusaba akubuuza olukusa ani akukkiriza okufuluma genda omala okufuna olukusa ojje noddamu n'olinnya lifuti noddayo neweebaka tokkirizibwa kufuluma. Bw'oba olina kyoyagala olina gw'okituma naye bba abawala baweebwanga omukisa okufuluma. Abaana abawala kubajjukira abaana abawala babeera muli nga balinamu baali ba bodyguard nga balenzi baabwe ekitegeera bano abalinga nga bamaneja nga mulimu abalenzi baabwe. Kakati omuwala okusingira ddala bannayuganda kankikugambe bannayuganda kuba bannayuganda Katonda alina bwe yatonda bannayuganda naddala abaana abawala. Munnayuganda enkula ye yanjawulo ku bantu abalala. Kituufu. Tolaba nti bannayuganda osanga munnayuganda nagaa nti nze njagala omukazi owakabina naye ate abakameruni baagala nnyo abakazi ab'obubina. Jjukira bannayuganda twabeeranga mulinga olya buli olya bakulisa bulungi munywa bulungi. Bannayuganda emibiri gyabwe gyeta abeera mulinga talina kimusumba alina n'agejja bulungi n'agejja. Kakati kyasikirizanga nnyo bano abakameruni okubaganza era ewatuukanga muli nga bannayuganda abawala batwafunangamu obudde nga tunyumya olulimi oluganda lwaffe oluusi tuli ku layini ya mmere netunyumyamu ng'akubuulira amazima tyabo nti tebalina mulamwa nga bwazikola zonna ne bamusasula omwezi azireeta nze nzirina olongamu abakoddomi abakulu tebakutwanyulayo nti tuli bako naye nga tebakwanyulayo nti oli muko naye nga bakubuulira ebigenda mu maaso. Era bannayuganda abaana abawala abaalimu
baatubuuliranga ne batugamba nti mumanyi ekyatuleeta temubeeranga bano nga bwe bazikola bwe bazituwa. Wano boogera ku Bakameruni, boogera ku waliwo nabuno Bubangale, nabo bwagala nnyo abakazi. N'Abanigeria baalimu naye nga si bangi. Bazabe mwalimu ensi nnyingi kasita obanga otegeera kompyuta omulimu oba olina. Kati tubuulire ku ensasula babakuwa basibuweerezanga mu banka babasasulanga batya? Ensasula y'Abachina balina ennaku z'omwezi baali basasulirako ssente buli nga 23 kyenzijukira. Buli nga 23 nga bakuwa ssente ezo era baabayitanga ku layini ng'oyingira mu luumu kashiya mwe yali nga oyogera linnya lyo kuba abaera mwenna abalina ku lisiti wano oyogera linnya lyo ng'alitunuulamu wano atunuula ku lisiti ng'alisangako nga ssente zazikuwa mu ngalo. Abasembangayo okufuna ennyingiko n'entono bafuniranga mulengi ki? Kakati kintu kiri tekyalingako nti ssente nnyingi na ntono. Ssente zaaberanga uniform okuggyako abakolanga overtime yabeeranga atya? Kati overtime ya mulimu guli bwe bagamba bw'obanga ng'ofera ba India nga bagamba twagala buli lunaku tukwagaza abantu 15. Yes. Kati ng'olina okulwana nnyo 15 bamaleyo 15 baweze. Webiba biganye wakiri okole 12 awo nga tekibayisa bubi. Naye bw'okola 10, 8, 6 obudde bwonna oba ogenda. Kati overtime ayingira ng'osussizaawo. Kati overtime ayingira ng'osussizza mu 15 abo tugeze okoza 2 eri bwe baba bakulaba kuba buli wopostinga baba bakulaba nti kuba ku nkomerero ng'essaawa ziweddeyo mwenna mu closinga buli omu apostinga baakoze. Kati yes, kubanga kompyuta olede mubeeramu erinnya lyo n'ennamba yo. Si nnamba ya simu naye ti namba oba namba 6 oba namba 7 n'ennamba yo. Kati buli omu yabeeranga ne competent eno gy'oteeka okukolerako buli lunaku oba wamixinganga n'olira katogenda kukolerako eno katogenda kukolerako. Bwe baakukwasanga kompyuta nga yeeyo ennamba yo. Yes, era ng'ojja n'ogisevingamu erinnya lyo n'ennamba yo era ng'omayiyo nga gy'okolerako. Yes, tekiba nga tosobola kugenda kutuula ate mu ntebe ya mulala. Kati ensasula ssente mu Uganda zaabeeranga uniform zaabeeranga mu mmeka. Kati essente zaabeeranga uniform naye nga bwe mbadde nkunyonyola nti beesinganga nnyo ku overtime. Kati we wabeeranga ng'okoze overtime era bamulikoodinganga. Kati nga ku nsasula wano bajja ne batuma nti ono yakoze overtime bw'ati. Kati baasasulanga $2.5 ku $3 salary. $2.5 ku 3. Kati salary yalina kubanga wa $2.5 kati nga bagamba diramu 5 eziweza $3 bo bagiyitanga visa. Yes. Buli mwezi nga bakuwa diramu 5 za visa. Naye ng'abaana abaali muli bonna baali ku kaliwali. Tewali yali alina byogera. Kakati nga tumaliriza programu eno experience yo ku mulimu eyo nga gwe oyinza gyogerako otya? Era wano conclude nga ogamba ssente badiranga basobola ziteeka ku akawunti yo ne bazijjayo n'ozirabako nti kweziri ne bazijjayo kati n'oteekayo ne bazijjayo kati ababeera bamaze okufera nga bayise ku telegulamu. Kakati era kyenjagala okutegeeza abatuwuliriza omuntu yenna wandibadde osala amagezi nota downloadinga telegram mu simu yo. Kubanga nga omanyi nti essimu zino osobola okuba nga oli waka nga wa downloadinga mu telegram naye ng'omwana wo tamanyi ate ng'omwana wo essimu yo agikozesa ogimuwa n'akolezi n'agiyogera nayo mikwano gye biki kati wasangamu app eyo nga wa downloadinga mu telegram ayinza okukolerako ensobi
abantu abo basobola omukozesa ensobi nga tamanyi nti alina bafere okusingira ddala babbira ku Telegram. Telegram enamu bugundi ki obuyinza okubeera nga ate bumutwala omuntu okumanya akawunti. Telegram eyo nzito nnyo yeetaaga Telegram eringa nti erabika eringa Florida nti bw'oba ogikonyeemu n'oginoonyereza erimu ebintu bingi si kugikomya bukomya wano nti Telegram erina data mungi. Telegram erina data omungi si tekomaawo ku ngulu. Mbadde mabega wali nkunyonnyola nti Abachina bano ne Uganda gye bali nga bafera abantu naye nga abantu tebamanyi. Emabegako waliwo abantu be bafera e Uganda eyo n'ebintu bye bagenda ne baleeta e Uganda eyo ne bafera abantu. Simanya babi simanya alina bintu byakufera abantu bajja ne babalimbalimba abantu ne babalimba nti simanya ogula simanya product bweziti simanya ozitundira ku ssente bweziti bwozigulira ku ssente bweziti ozitundira ku ssente zino zituuka ne zirinnya n'ozitundira ku ssente bweziti. Ebintu byonna biba byakufera bufezi bantu upangirira bupangirizi naye nga ekyoba omanya iziti bakita cryptocurrency. Cryptocurrency. Yes. Ebyo ebintu byonna byakubba bantu sente zoteekamu tosobola zifuna. Naye waliwo binawulira cryptocurrency nti ekola abantu bagira ne bateeka ne ku akawunti yaabwe ne bajjayo ne bakola batya ne ati abo be bagikolamu. Ebintu bingi era ojja kunoonyeza cryptocurrency ng'ogisanga mu Telegram. Naye nga okudda ku kibuuzo kiri kyobadde obuuza nti experience gye nafuna mu mulimu ogwo. Yafuna mulimu era owunzike ng'ogamba ovaayo otya atumaliza puroguramu eyo n'olunaku olwaleero. Kye nasooka okufunayo bwe nali sinabagule kuliira omulimu ogwo ekisookera ddala puleesa yansukkako. Mulimu gwa puleesa nnyo speed ate oba emmere yakulemanga okulya anti ng'otunula ku kompyuta ng'olaba essaawa zidduka naye ng'olaba abantu b'olina batono kati nga ekyo kikubeerako nga tosobola gaaya kifi kya nkoko. Naye kati sooka ombulyemukaawo omuntu yali talina experience wasobola otya okumalako n'obeera ng'okola ku bantu n'osigaza omulimu. Ekyo wakikola otya kubanga tulaba nga speed yali nafu ate nga bakwetaagisa abantu wakikola otya? Kakati nga bw'omanyi omuntu omu alina ekigambo kye yayogera nali ndi Uganda eyo namuwulira ku leediyo emu naga nti Katonda bwe yali atonda ensi eno alina ekitundu kye yatonda ekitundu ekyo nga kiri mu Afirika. Ekitundu ekyo nga kimanyikiddwa nga ensi Uganda. Yayogera ebirala bingi naye ngawo kyengezako okutegeeza nti bannayuganda ebiseera ebisinga nga bwe tutakkiriza kusemba nakyo. Munnayuganda ye muntu atakkiriza kintu kitoogera kumulemerera. Nabeerawo bannayuganda nga baŋŋamba ojja kisobola bakugumya yes. Kati nga abamu baalabanga bandabanga n'ava mu kompyuta ye najja. Kati ekirala ekyasinga okunyamba waliwo munnayuganda omu yali mulenzi yali aluddemu kuba nagenda okuwumulira ku bye yali ayogera ng'alabika awezezzaamu emyaka nga3 era abifunyeemu ssente nnyingi. Naye munnayuganda oyo nga nawakayita ennaku nga 4 wiiki yali eweze kati najja ku kompyuta yange nambuuzaako kuba erinnya lyange yali alimanyi nakwata mouse nangamba ngenda kuteeramu akantu wano kagenda kukuyambako. Munnayuganda munnange yajja nandeetera ka script ako
ye yajja mu kompyuta yange n'akanyigamu n'agamba obutabonaabona nakutayipinga gwe oli bw'omulaba nga zze akubuuza ojjayo bujja kano n'okasuulawo ojjayo okirikingamu n'okasuulawo oba eyo speed yegenda okuyamba copy and paste ekyo kyanyamba nnyo kascript ako kanyamba nnyo era oba oli awo n'alibadde nkyaliyo naye ate nnyinawe natuuka ekiseera script eyo ng'abakyayina tebaagala gikozesa yes ogamba nga reused nnyo kyekibuzo kyekimu abantu basobola obbagwamu kati script ne bagamba temuddamu zikozesa kakati ng'olina okudda ku mapensa kunyiga bunyizi naye nga jjukira oteeka okubeera ne speed ng'oteeka okubeera ne speed kati awo natuukira n'empulya nga ntendewaliddwa nga speed sigisobola. Kati njagala otubuulyeko mwabbanga nga musinziira mu nsi nti kati tugenda kubba India, tugenda kubba China, tugenda kubba Japan. Kakati abantu abo mu ngeri gye mwababbangamu oyinza okubuulyako omuntu atuwuliriza nti wamanyangako nti kati sawa zino gundi list gye bampadde y'Abayindi gye ngenda okukwasaganya nabo era ngeri kikubanga wabeera nga bali mu UAE sente ezo okuva nga omuntu ali India ne bazifuna awo tekinologi oyinza okubuulyawo omuntu atuwuliriza n'amanya nti bazifunanga batya. Kakati akagambo Telegram nga bwe nagambye nti kazito Telegram mwe mwava ekintu ekikola e Uganda nga kyowulya nti Airtel Money, mobile money ezo zonna zaava mu Telegram. Kakati baba ne system kubanga obeera wano mu Dubai n'osindikira omuntu e Uganda miliyoni n'agenda n'agijjayo. Okitegera bulungi? Kakati obukugu abasajja bano engeri gye kiri nti tukozesa system zaabwe, ebyuma bye tukozesa byabwe kyangu nnyo ekyokugira, kyangu nnyo. Ye sente baba n'ebyuma balina already balina data balina software abalaga nti ono ateddeko ono ateddeko already ebanga message ejja nti Katonda ataddeko. Yes, ejja nti ono ataddeko. Kakati obukugu wano abo abanyakuzi baba n'obwongo speed basente zivuddeyo zivaayo yaba amanyi account kwaziteeka mubeera mu mutwe kibeerayo ali mu system. Yes, azijjayo n'aziteeka ku account bweti ate nga tojja gimanya. Katuwummulemu oluvannyuma ate tulabe nga obeera nga otusiibula muganda wange gwe wena ali eyawuliza oli kutawira Tawira TV Johnson Sengendo nga nze ndi emabegawo muzindala kubeera nga mbatuusako pulogulaamu y'olunaku luno olwaliyo nga tuli mu kutambuliza pulogulaamu eno nga tubulya ku bannayuganda abali muno okumanya emirimu egikolebwa oluusi egitali miruŋŋamu nga girimu embeera y'okubeera nga bafera abantu era nga omuganda wange ono ali mu kutuyitiramu emirimu gye yali akozeeko wano mu UAE ate gwe wena ali eyo oba oli eyo onoonya mulimu gwa typing omanye nti omuntu wabeera akuyitidde omulimu gwa typing suubira biki byolina okubeera nga by'oyinza okukolayo oba gwe nga oyagala oguyingira oguyingire ng'ogumanyi naye nga weesanga nti omulimu guno guyinza okubeera nga tegukkirizibwa mu UAE kubanga weesanga nga abantu engeri gye babakozesaamu tebabasasulira ku akawunti sente bazibawa mu kaashi n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Bwekumbira ku Tawira Radio and TV tugenda kubeera nga tukoma mu kitundu ekisembayo ne muganda wange ono ali mu kutunnyonnyola experience ye gy'ayiseemu wano mu UAE ng'engeri gy'atambuzaamu emirimu gye n'okumanya ebintu byonna nga bitambula olunaku luno olwaleero. Owuliriza Tawira Radio ne Tawira TV ensibuko y'amazima. Uganda. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation, gifted by nature. Tawira Radio
NTV. Ugandan Base Radio in Abu Dhabi. Tawira TV tugenze mutundu kyaffe ekigenda kubanga kisemberayo okufundika programu yonna kuno olwaleero era nga muganda agenda kubeera nga awunzika mu mbeera eyo mirimu gino gye yakolamu kati gwe naye akatweyungako olina okumanya nti programu eno ebedde nga ebategeeza mu mwana mwena abawangali ano inamu abasuubira okubeera nga mujja muyo nti waliwo emirimu wano egikolebwa oba oliawo nga twandibadde tetugirikomendi nga abantu kubeera nga bagikola nga girimu okubeera nga girimu mu layini okubeera nga gifeera abantu kale gwe wena ali eyo oba oliawo ngo olina omulimu gw'oyingiddemu nga gwa bumenyi bw'amateeka obeere ng'okitegeera abadde atunyonyerako wano nti waliwo emirimu egikolebwa wano mu UAE nga bagiyita oba gya typing naye nga kubeera ng'oyingizaamu data wakubeera ng'ofera abantu kubafunako information ebakwatako ate babeera nga babba abantu online. Kakati nsaba tubeere nga tunzika programu yonna kuno olwali muganda wange ngeri gyonna gy'otunyonyoddemu otunyonyodde experience gye wafunako keeyo mu kitundu ekyo kakati ovaayo otya okubeera nga omulimu ogwo gw'okubeera nga mufuna information okuva mu bantu nga muyita ku mikutu egy'enjawulo nga mufunye enamba zammwe ovaayo otya era nga owunzika otubuulire kalowoozo ki koolina ku mirimu ng'egyo. Neyanza nnyo ssebo kakati okuvaayo kwange ekisookera ddala kye nasooka okusomozebwa kwe nasangayo kankuyite kusomoozebwa omulimu ogwo bw'obanga gy'oli ogukola omutima gwo guvaamu eddiini bw'obanga obadde olina eddiini eddiini eyinza okuvaamu kubanga aliwo kyotuuka n'olaba nga mutuufu wewe kuba mu mutima nga kyokola okimanyi naawe obba bantu oyogera n'omuntu naye nga okimanyi ogenda mubba kubanga twayogeranga n'abantu oyogera n'omuntu naye nga osooka obeera omunoonyereza kuwa ne bimukwatako biki n'olaba emyaka gye ng'oluusi oyogera na mwana muto nogaa kati ono bambi mubbe muteekeyo bamunyakule naye jjukira bo bali tebibakwatako bo baliwo okubba bubbi kati okusomoozebwa okukwandeetera oba oli awo n'okulekulira ku mulimu nti nayinamu Katonda muli nga mpulira omutima gunga kino kyenkola si kituufu. Ekyokubiri omulimu ogwo bwe nanoonyereza ku bantu abagubeeramu sente bazibawa naye era nga tebalina bye bazikolamu ekiraga nti babeeramu mwezi ne gugwako sente ne bazibawa naye nga tebasobola kubaako bye bazikolamu nti oba osanga omwana kubanga wano okusasula miliyoni 3 nga bakuliisa bakusuza bakunywesa miliyoni 3 ezo sente nyingi kitegeeza mu mwaka gumu bwe guti oba olina sente nyingi bakuliisa bakusuza bakunywesa naye wasanga ng'omwana ngaga nti mutuufu sente Uganda. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation gifted by nature. nti sijja kuba mukozi mulungi kubanga natuuka ekiseera nga mpulira ntya nga waliwo step gyotukawo eyokunyakula nendegeza wayogeranga n'omuntu ng'omulaba tosobola mugamba nti waye bireke totayipinga tonziramu kubajjukira buli kyoba oyogera naye eri bali baba bakiraba buli kyotayipinga wano naye buli kyotayipinga naye kyatayipinga babeera mu system eri nga bakiraba kakati wafunangamu muli mu mutima ogugamba ng'owulira oyagala mustopinga towaye tojja nnyo naye nga singa ogezaako kimugamba eri baba bakulaba kakati oluusi wewasirikanga notamuddamu kati ate ye nga ayongera okukubuuza kiraya nti olwo akubuuza akyamuse so kati lunaku lumu waliwo omwana
kamuyite mwana yali client nina ngenda okutunula emyaka gye gyali myaka yali wa myaka 17 yes kati nga kutunula emyaka mwana ono mubbe kweri bwe twali tukyatinga twogera nensirika saamuddamu nze nensirika nanzirira naye naweza message nga simuddamu kati eri bandaba nga simanyi nti bandaba omukyalina najja abuuza namba tabuuza linnya lyo ajja nabuuza where is 04 computer number yes oba oli 06 where is 06 where are you ng'owanika mukono ng'ajja ng'agikwata ausi ng'agikwata ng'amutuukako akubuuza lwaki ono toyogera naye lwaki obadde toyogera naye abadde akubuuza obamanyi abachina bakambwe obadde akubuuza lwaki obadde tomuddamu stand up okitegeera kakati olongo omanya naye nga wayagadde kukola kisa muli nga balina system y'amaanyi abeera akulaba kyoyogera buli kyoba oyogera wano kyokyatinga baba bakulaba ate era baali bateekamu kamera bwe ng'oyinza okulaba kamera eri mu nsonda naye nga ate si kamera yokka erimu nga waliwo eziri mu balubu ettaala ezo ettaala ezo ziraba ettaala ezo era nze neewuunya nnyo ettaala ezo ez'engogo kuba ze zaabeerangamu nga ziba zaaka ziba zaaka naye nati omwana yaŋŋamba nti zirimu kamera nasooka nempakana naye ng'ate kamera zaalingamu nga baba bakulaba nga ne woosumagiramu katini bwoti baba bakulaba bali abasajja bateekawo ekintu kati kolole bakugobayo kolo si we bangoba obeera ng'okola emirimu gyo babeera bakulaba buli kyokola baba bakulaba ate gwe nga tomanyi we bakulabira baba basetting ekizimbe kyonna kiba kyabwe okuva wansi woosookera paka waggulu kiba kyabwe ekigenda maaso ate oba ne mu lifuti mwennyini era bwe mubeera mu lifuti era baba bakulaba naye golowooza gavumenti ya wano ekimanyiko gavumenti ya wano kyenategeerako akabanga kenamalayo gavumenti ya wano ekimanyi nti mwebali naye temanya wa watuufu webali era guno omulimu gubeera bagukola mu nkukutu kuba gavumenti ya wano yasindikako basaidi ne batuukawo ku kifo ekyo wennyini ndowooza baali bafunye amawulire nti ekyo ekifo kirimu abakola emirimu egiri irigo basaidi ne bajja kati kwolwo era nange lwe nategeera nti emirimu tugikola mu bumenyi bw'amateeka we bamanya nti basaidi bazze bali wansi baagaana okuggulawo aba bodyguard jukira nagambye bodyguard aluggi yanyiga limooti y'oluggi kati baavaawo nga saidi naba balingiziza munda bwati talina muntu gwalabawo oluggi walukwatako alaba lusibe kati fe batujja mu ziruumu zonna mwe twali tukolera ate ne tulinya lifuti ne twambuka waggulu wasembayo nabayo ekiruumu ffenna mwe batuggalira munda waggulu eyo natugamba mwenna mubeera eyo era kwolwo ffenna tetwakola lunaku lwonna naye okumanya ebintu bizibu twali nga bamaze otuggalira waggulu eyo kakati nga ovaayo noyambuka waggulu notuuka ku kizimbe gye kisembera wali osobola okuvaayo ko nogenda waggulu olwo nga waggulu omusana gwaka wano munda mwano obeeramu esi kati olwokuba twali tetufuna kasana abaana bavaamu ne bambuka waggulu gyekisembera bafune kasana era nga buli mwana omutuukayo abaana bali waggulu buli muntu ngaoli bagamba bannaye mbadde ndudde okwota kasana naye ekyanneewuunyisa okumanya kiri ekizimbe kyetwaliko kyali kiwanvu
mukukiyingira saakimanya nti kiwanvu naye nkitegeera ntya nti kiwanvu tuba tuli waggulu eyo twota akasana wali osobola okugira booti n'olingiza wansi nga omutwe obanga oli muwanvu mukko ng'osobola okusimba obugere n'olingiza wansi n'olabe olabe wansi ekigenda mu maaso naye nga ate ngaera baali tebatukkiriza naye nali nningiza bwe nti wansi ndabe ngenda okulaba nga emmotoka era onatira nti ekizimbe kyetuliko kiwanvu emmotoka nga yenkana eggi nga saizi y'emmotoka ninga alaba eggi ly'enkoko awo wenatira neŋŋamba kino kizimbe kya fulomeka kizimbe kyali kiwanvu motoka ogirabiranga eggi ng'olabanga akagi akatambula ku kkubo nga tosobola kulaba muntu era nayita munange nemubuuza nemugamba tulingiza olabe emmotoka bwe zenkana naye nalingizayo nagamba katonda wange tuli mu okitegeera ekizimbe kyali kya waggulu nnyo mutuufu kati musimatuka mutya abasaidi era gwovaayo otya kakati kwolwo basaidi babasimatuka bavaawo ne bagenda nga tebalina kye baafunawo naye netusigala nga emitima gyaffe gibuusibwabuusibwa nti bakomawo yes bakomawo jjukira olwo tuli muli ebisoma byonna byatuggwako abagira ku visit visa zaggwako tewali kati nga singa bakukwatira muli deportation automatically kati awo twatandika okumanya ekigenda mu maaso olwo tetutegedde omulimu gwe tukola guli irigo abaana batandika okuvaamu bokka ne beegoba jjukira twakoleranga mu puresha okolera ku puresha abachina ng'okola kuli mabega otayipinga ali mabegawo olwo batuka ekiseera nga batuli bize nnyo akuli mu mugongo alaba ensobi z'okola najja n'asonga mu kompyuta yo akubuuza kino kiki kino ono lwaki olinda kyomuddamu puresha ng'esusse abaana ne bamu ne batandika okwegoba kati awo twakozesanga chansi kuba batuwanga wifi yalinga ya bwereere buli kimu baali bakituwa ng'okommunicatinga n'abantu okubalaga nti mutuufu omulimu gukalubye yes communicatinga n'abantu abaali ebweru kati abasinga obungi we basasulanga omusaala wewabanga ogenda nga tewali akugaana sofuluma okudda tewali kudda kubanga ofuluma olwoba tokyadda oyinza okudda n'abazigu kituufu kasita bagambanga nti nze ŋŋenda ng'ogenda ddala naye era okugendako basookanga ne bakubeeza wansi awo ne bakubuuza bingi nga oba otuuse wansi ssaawa 2 ez'okumakya oyinza okuvaawo ku 8 bakubuuza kino bakubuuza kiri bakubuuza kino bakubuuza ebyo naye ng'ate waliyo abali eri waggulu abakulaba bye bakubuuza buzibu ki bw'osanze lwaki ogenda biki bakwagala okukugyamu information bakusuubiriza okubyogera so kati nakola nze ensobi emu gyenyinza okugamba nti yangobya naye ate era nga nange nali mpulira nawoli owulya ng'okooye yes naye nze kyali kinkoyeseza kuba ebintu nali mbiyize nga ntegedde okubba wadde nga kyali kinyigiriza mu mutima olira nombo nga ntegedde okubba kankuyite kubba muganda wange kyannumirizanga mu mutima naye ng'ate sirina kyakkola sipiidi wali egiyize ey'okubba sipiidi nali ngikuguse ng'amapensa nga nyiganga bwe bagaagala naye waliwo ensobi gye nakola emu omanyi wewabeeranga ovaawo nokubanga genda kweyamba walinanga walekangawo message mwabeerangamu abanywa sigala nga bwaba agenda okunywa sigala alina okuleka message ku kompyuta ng'ogiwandiikako n'ogipesitinga eri ne bagifuna bamanya nti ono agenze kunywa sigala
Yamanya nti ono agenze for short call. Yamanya nti ono agenze gye batatukirizanga kugenda gye twasulanga eyo nga toyina kuddayo obiseera byokkola. Yes. Kakati nvaawo ngenda mu short call twateekako message. Kakati jjukira bandaba bo bali eri waggulu bandaba nga nvaawo nengenda mu short call ne bakkirira wansi ne batuuka ku kompyuta yange ogikeberako nga tekuli message nabasangawo babiri nga bayimiridde kati ne bambuuza lwaki tewateeseeko message laga nti bambuuza ovaawa ne bagamba mu short call ne bagamba lwaki tewataddeko message kati awo obwongo ne bukomawo tinadde nyina okulekako message. Yes. Kati ne bagamba amusole kati nali ngezaako okutuula ne bagamba come ne banfulumya ne banziza mu kakuubo. Oluzungu lwali lutono lwe baali boogera nga bba Abachina. Kati ne baleeta Omukameruni eyali akolanga manager ne bamunyonyola yali amanyi kye bayita Oluchina omuwala Omukameruni oli era ng'ayogera Oluchina ng'oyinza okugamba mu China naye enkomerero nanyinyonyola we bayogera nga simanyi Luchina. Kati bwe bagenda nampita nangamba abasajja bagobye konze nti nangamba ke bagenze kubalirira bakuwe ssente zo ogende nti nangamba okay nangamba tokkirizibwa kuddayo eri genda mu luumu genda kujja ne ssente zo genda mu luumu gyosula nanga tokkirizibwa kuddayo eri anti kati boddayo osobola okukola ate olwokuba bakugobye oyinza okugenda ku kompyuta zaabwe ate n'okolerako ensobi ezibakwasa olwokuba okimanyi ogobeddwa. Kati baba tebakukkiriza kukolaki kuddayo kutuulako. Kakati nenzira mu luumu nembeerayo obudde ne buziba nga ne mulinda agenda okumpa ssente nga ndaba tajja. Tayimu y'okulya we yatuuka najja nannona nanga jangu ofune emmere ssente zo sinaba zifuna ojja zifuna nkya ku makya ng'ogenda nti nezigenda nefuna emmere nezirayo mu ddeeka ne neebaka. Bannayuganda bannange ne bajja ne banga kibi biganye nti nebagamba biganye naye nga ebintu by'okugaana wali nti omulimu guweddewo bagobye ebiki kyali kya bulijjo ng'abaana bakimanyiira bagobanga nnyo. Wakolayo ebbanga lyenkana ki? Nakolayo emyezi 2.5. Naye nga wabba abawera era okuba bakolera ssente nabakolera nnyingi. Kati olunaku lutuuka olw'enkeera kyekyabaawo nga bakusiibula batya? Kati bali kuba bba Abachina saddamu balabako. Kati twakwatagana manager Mukameruni yajja nampi ku makya jjukira kyayi twamunywanga ssaawa 2.5 emmere nga eriibwa ssaawa 6 zennyini. Kati budde bwa kyayi bwe bwatuuka najja era manager nankima nangamba jangu ofune kyayi abeerako buli ebyokulya bibeerawo gwe kyoyagala kyoliirako. Gwe nebogaa nti ositula mugaati mulamba ojja kugubuliza mu lubuto ogutwala teryakugaana. Kati nenfuna kyayi nenfuna n'ekyokuliirako nenzirayo mu luumu zaalinga mu 6 awo. Najja naŋŋamba abakubaliridde okoze ebbanga bweti ne bweriti nti zino ssente baazikuwa na zino baazikuwa nti kati guno omwezi obadde ogukozeko ennaku z'omwezi bwe ziti nti naye babaliridde ebintu by'okozesezza okuva lwe wajja. Babaliridde amazzi g'obadde okozesa, babaliridde emmere gy'obadde olya, ne babala
buli kimu kyobadde okozesa ne babala ne bed cover gye bampa kuba bw'oba oyingirayo bakuwa ebyokwebikka bakuwa omufaliso bagukuwa ogwo oba ovaayo togutwala naye bino bed cover piro biba bibyo oba obiguze oba ovaawo baddembe okugenda nabyo bed cover abasinga bavaayo na bed cover olw'ensonga nti piro oba tosobola kutambula nayo kuba basajja bali baleeta bupiro kapiro bakaleeta bakazinze ng'akatambaala era bakampa nengayi eno piro kuba nali sikalabangako nga bakazinze buzinzi bwe kati nembuuzaawo omukameruuni eyali kubanze nali nsula waggulu nga ye asula wansi ku ddeeka ya wansi omukameruuni omu namugamba namubuuza eno piro nagamba nanga piro kika kyeno nagamba gisumulule yegenda kwetereza yokka kati piro ziri empewo buli wegifuwako nga yo yeepika yo nga yeepika era we namala okukasumula bwe nti nenkateekaawo empewo nekayitako naye lwolanga kezungulula kokka bwe kati nefuuka piro eyo era newuunya nnyo negamba bano abasajja nga eyo nali sisobola kutambula nayo wadde baali bagimbaliridde ku ssente zaabwe nti nange naye ndisaatambula nayo kati ne bambalirira buli kyembadde nkozesa ebbanga lyemmazeeyo ne bakisala wadde baali bansasula emyezi giri kati ne bakisala mu zino ennaku ze nali nsigazizza ze nali nkozeeko then ne bampayo obusente bwe bampa ne mbaviira naye nga saalumwa nnyo mulimu okuba nti gumpeddeko olwedde nali nange kubanga bano kubyokubba naye omulimu ogutakuwa mirembe nagwo yes wakati ffe abafirika twali omubiri gwaffe gwamanyire okufuna ku musana okuwummula tekyandibadde awo naye akasana ako omubiri gwaffe gwakamanyiira ofuna kasana ofuna ekawewo naye twabeeranga mu esi mukka esi nga naye oba ogenze mu shotkolo esi ze ziriyo nga tolinawo okufuna kabugumo ng'onywa kyayi era abaana bangi balwala nnyo emigongo jjukira ali mu esi ate atudde abamu nga bazimba amagulu abamu nga agenda ogira bwati nga okugulu kugezze bwe kuti omusaayi tegukyatambula kati nga ebyo abaana nga batambula ne bagenda nange bangoba naye nga nyinza okugamba nti saalumwa yes kuba nali maze okukontakitinga abantu olwedde mu budde namalayo nagezaako okukontakitinga abantu abasobola banyunga ku bantu abalina emirimu emirala Tawira Radio and Tawira TV. Ugandan Base Radio in Abu Dhabi. Kati briefly, kalowoozo kikowa mu Uganda nga ali wano mu UAE kubanga engeri gyo ebbanga lyomazeemu na ngeri ki experience eyo gyewafuna oyinza okubaako akalowoozo koyinza okuba mu Uganda yenna aliyo ku mulimu gwe oba kakwatagana kwegyo emirimu oba kuba kimanyi bakyaliyo abakola emirimu egyo oba akalowooza akakwatagana ku mulimu gwonna oba munnayuganda yenna ali mu UAE. Kakati ekirowoozo kyenyinza okuwa munnayuganda munnange ali ku ddungu wano emirimu mwegirijjo naye emirimu gino oluusi ba agenti bano batomeza abaana yes kubanga nze agent wange sijja kugamba nti yantomeza kuba naye yali bamugamba kintu kimu typing teyamanya typing word ki naye bannayuganda kinyinza obbagamba babeere beegendereza emirimu egimu oluba oli awo tegiba gy'amakubo matuufu ogukola naye nga olukolera mu bwerinde ogukola kwegamba obudde bwonna nga naawe okimanyi nti kyokola nsobi ng'okimanyi ni mu butuufu obudde bwonna bankwata
wadde abantu bali babeera bakukuumidde mu kizimbe nga tofuluma naye era bwe kiba nti gavumenti eggyeyo amaanyi gaayo eyagala ekizimbe ekyo kiggulwe balabe ekitambula lazima oba olina okukwatibwa. So bannayuganda kyenaali basabye basooke beegendereze nnyo emirimu baginoonyerezeeko nga bagigendako. Ekirala bannayuganda banyumirwa nnyo okuwulira nti omulimu ogwo basasula ddiramu 2,000 basasula ddiramu 3,000 basasula ddiramu bweziti naye nga tomanyi biriyo. Ogendayo abaana bafa ku ddungu wano naye nga laga nti naye tabadde mulwadde abadde naye nga ebyaddala nga oba oli awo puresha gyakoleramu emuletedde omutima kubanga tegusobola kutambuza musaayi bulungi. Ekyo kisobola okussa omuntu. Ekyokubiri nti buli wobeera nga okola naye ng'era okimanyi nti byokola si byamakubo matuufu lazima era n'essente zisobola obutabeerawo wadde oba ozifuna. So bannayuganda banaali basabye bakole emirimu egiri makubo amatuufu wadde nga gyokola toyina byogera naye osobola okubeerayo wadde toyina byogera. Oba oli mu kiyumba oli mwana muwala n'okola omulimu ne bakusasula 1,000 oba 1,500 mu makubo amatuufu. Kuba n'ekirala kyenalabayo eyo gye twali abasajja abo baapima nga population y'abantu gye bakozesa bavubuka bakimanyi abavubuka baagala nnyo amasanyu abavubuka banyumirwa nnyo amasanyu kati balina ekintu kye baaseetinga mu kizimbe ekyo eringa hoolo jukira ekizimbe kyonna be bakinako obuvunaanyizibwa kati balinamu hoolo wantu wanene baateekamu buli kyakunywa ekitamiiza ne bateekamu endongo mweri buli lwakutaano olusemba mu mwezi kasita munyuka nga muyingira muolo muziki kati ekizimbe ekiriko abantu nga bameka abaliwa abatibeerako n'abakozi nabo n'abasobola okujjuza wolo ne munywa olo tejjula naye mugibeeramu 15 kasita mugenda ne muspendinga kubajjukira mugula omwenge mugugula era ku oludde ku Bachina kakati bwe babeeramu oli jjukira abaana abalimu abakolamu tosobola kusangamu mwana muwala nga talinamu mulenzi tebafuluma era ekyobulabe ekirala kinalabamu nti abaana bafunira muli obufumbo omulenzi omuwala ava mu lumu y'abawala n'agenda mu y'abalenzi neyebaka ku kaddeekako omulenzi ne bukya eyebase wansi bali wansi waggulu waliyo omusingo abawansi bafumbo kati nagenda okulaba nga mu butuufu bw'oba toyina nnyo bintu byakuleeta mu bwongo obwo nga tobiriramu nga tolina nsonga lwaki wajja osobola okumalawo obudde bungi naye n'otafuna ssente nti omuntu ono gw'ogenda okubeera naye mu ddeeka olwedde akwagalako ssente takwagala nti alina omukwano gwo naye oliwo mubeesabeesa kumutwaliriza kyeyo bwakugira wakunyakulako 2 bwakunyakulako 5 ng'asindika ewaabwe eyo nga basuubula emmwanyi naddala bannayuganda abaana abawala abakolayo bakwatiridde ekonomi ya Uganda bakoze nnyo ssente mu baana bannansi abaana abava mu nsi endala abakolamu kuba bo bannayuganda baagala nnyo ssente era twabeeranga nga mu mboozi nga tunyumira nga batugamba nti tetusobola kwagala bannayuganda kuba bannayuganda tubamanyi ebizibu bye tulina nammwe bye mulina nga bw'oyagala okuzimba emizigo gy'abapangisa
nange nje njagala kati kanzibe bano baziyitanga mbwa kati kanzibe zino embwa kuba tasobola kunebakako n'atampa 5 tasobola kunebakako n'atampa 100 wakuwa 100 eyebeera miliyoni ye Uganda kituufu so kati okusomozebwa okwo konna kwalimu ng'awo oba toyina mutima mugumu na nsonga lwaki wajja okukola oba oyinza okutendewalirwa lazima n'omaliriza nga budde bwonna bw'omazaawo akasente ko kawadde mukazi essewa okay bwetu otambudde Johnson Sengene njagala kwebaza mmwe n'abasoda okubeera nga mutuwuliriza olunaku lwayo tubadde tuyitayita mu mirimu muganda waffe gye yakolako ng'ali mu kubeera nga ateekayo amawulire gwe weena ali eyo oba oliawo yandibadde akiyingiramu kulenga kulabula obere nga osobola okubeera nga okimanyi twakiwulirako kawe mabega waliwo yali akyogerako ng'alina omulimu era gwe yakolako bw'atyo naye tekyaggwayo bulungi naye olwaleero omukulu ono osobodde okubeera nga mufunako olwaleero nga naye yali akoze eyo okubeera nga nnyonnyolamu mwenna abali eyo okumanya ensonga nga bwe zitambula wano mu Johnson Sengendo bwentyo bwe mbasiibudde mubeere bulungi mweraba Tawira Radio NTV Ugandan Base Radio in Abu Dhabi. Uganda. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation, gifted by nature. Aye.